The car. Omukyalo ono yabadde mu mmotoka ye ekika kya Range Rover gye bamulidde Range Rover black in color 3 UAX 360. That's the number plate registration number. Ng'amenye omutto awujjaddeko. Munnange kumbe bano abasajja bamutegedde dda waali. Omukulu olwazze njogera ku muhoozi Kanyirugaba. Manyi ku video kuno kw'olize sinna gwetya kasitoma ng'okola no sense. Bonna nga bagobayo abantu bonna bakakica bonna babadde emmanga ababadde babaga stage ng'omukulu ono Shiba ng'azaali tafunye alamu ng'asigala mu Range Rover ye bulungi nnyo. Shiba yaddaali mu Range Rover nga bamaze okugoba basuka abantu bonna backstage nga basigadde waka lumagye ga SFC ge galiwo. Mukulu muhoozi Kanyirugaba ye yategenyezza Shiba kalungi okumutuusa okwekyawa. Ono gwe balaze ku mawulire oba ku social media gwe bayita Andrew Mwenda, that is an scapegoat. Oba kiso kya mbuzi ekirekerera omubaazi nekitunuulira nekirekerera omusi nekitunula obubaazi. Eyategenyezza Shiba kalungi ye muhoozi Kanyirugaba ng'era yabadde akola bagiga SFC bulungi nnyo. Era yesobola ki yabagambye nti abantu abagenda omuntu yankutte oba yantegenyezza munene nnyo in courts mulina okweyambisa ofiisi zammwe olw'okuba nti mulina amagye. Andrew Mwenda talina magye. Okujja kwa balina amagye abeera omu nga yamukwatidde muli yamukuuma so si ng'ono bwe yabadde in court so yabadde lwakuba nti yakitidde nti kali esobola okukuma oba basobola omutta. Naye next time when you face such challenges please publicly yogera ebintu ensi ebitegere. So it is Muhoozi Kanyirugaba who attempted to rape Shiba kalungi. Njiddamu statement bamukwatidde omuti guyingira yenna n'okutuuka okuba nti yiino ate nga yabadde alina okuyimba by force mu Range Rover ye black UAX 360. Muhoozi Kanyirugaba yakoze ekintu kino. Jjukira omuze guno bagulira ogw'okurempinga si gwe gusoose nga ne muwala wa Lukyamuzi naye yennyini yamukola ekintu kye kimu n'atuuka n'amutwala mu maka ge kati yamufuula domestic animal. Yamufuula domestic animal gy'ateeka ewaka si oyo abawala bangi nalomwola gonna nyumiza gwe yasanga ku Serena n'atuma amayire gamukima n'amuwamba era n'amutwala mu barracks. Ebbombo kati gye yamukweka gy'amukolerako buli kisonsonyi ne batuuka ku agreement bani tamuzi ne family y'omuwala oyo so gyemize so then omuntu akulimba wadde n'omu information gijje ku nze si Andrew Mwenda yatusizza oba yakyankalanyiza Shiba kalungi yabadde Muhoozi Kanyirugaba himself ayagala kufuuka president ate nga kizibu nnyo. Sonoza mutegedde bulungi teba media yonna ekulimba nti yabadde Andrew Mwenda. No, Andrew Mwenda kojja waani kojja wa Muhoozi Kanyirugaba. Tugamba mulya gw'oyita naye nkubulira empisa ze nkiddamu ate nkiyimirirako. Shiba kalungi waganye okubulira eggwanga naye ekikolwa ky'okulepinga abakazi kikome. It was Muhoozi Kanyirugaba or Muhoozi Langa who attempted to rape Shiba kalungi, but she feared to come public to mention the name because she showed that anytime her career might end up or she might be killed. But the media platforms in Uganda and the other bloggers, they came out defending the person who committed a crime or a person who tried to rape Shiba kalungi. Kino nkiddamu. Muhoozi ne family yammwe mwaka mu nsiko nga muleepinga abaana abakazi nakati mukyakola omuzogo. Omuzogo okuleepinga abakazi mubi nnyo. Bw'obanga oyagala okukolagana n'omukazi yogera naye peacefully akubuulire nti yes or no. And eno message njagala egendere abasajja mwenna. Omukazi kasita agamba nti no ebeera no. Don't take any advantage. Ogambe nti no ye yes, no is no. Tukyali mu nsi ezitali mu mateeka. Mutwale obutalaba mu muliro mu Amerika omukazi agambe no omukwateko. Ojja kuwulira ndongo mu matu. Tuyige nti omukazi bwe bagambye no ebeera no. Era tuwe ekitiibwa abakyala abo. N'olw'ensonga eyo ekigula lukingi. Kakati omanyi abakwasi b'abakazi bano waliwo calculated move gye bali mu kukola naye tuli bagezi nnyo. Wawo kiposti nkibateereddeyo awo nga Andrew Mwenda agamba nti simanyi akubidde Muhoozi Kanyirugaba n'alegera naye ku nsonga za Shiba n'amusuubiza omuwa obukuumi mbw asobole okwogera abamukutte nga teyeesiseemu. Kambuuze bw'abanga si ye yamukwata lwaki amuwa obukuumi? Ensonga ey'okubiri, Alexandria bwe yavaayo okwogera nti bankutte bankuba ne bampisa bubi ne bankwata bamutulugunya ne bamwisa bubi ne bamukwata
n'abaamukwatanga abamanyi nga temwamuwa bukuumi. Bantu bangi, abakazi bangi abazze nga bakwatibwa ne boogera bwana muwoozi nga lujo tebawa bukuumi. Lwaki ku Shiba gwe mwagala okuwa obukuumi? So akabadi kaliwe kati ono omusajja kyamutuddemu ate muludde ebbanga mutuvuma okunywa enjaga nga yo kyategera ntuli basinu. Naye njagala nkubuuze mwami gwe, bw'obeera nga toli under influence ya biragalalagala nanjaga, okwata otya omukazi? Okwata otya omukazi? Baagala tubuzaabuza batya. Bakitegedde nti abantu bategedde Lumbuye yamaze okubyogera nti omukulu oyo yakwata ki? Yakwata Shiba. Kati kyamaze obbatuulamu kubanga ayagala kujja kwesimbawo erinnya litandise okwonooneka. Onfuna ayagala tukulembera erinnya litandise okwonooneka. Kati bagenda kikola batya? Baagala ebyo beeyogeza bagenda kukwasa Shiba abakuumi nga bwe bagamba, naye ng'akabadi kali kati Shiba baagala bamuliise. Okitegeera muwe ssente ayida asirike oba okumutiisatiisa asirikire ddala. Ke kabadi. Kati then agende ku poliisi Shiba, era wagenda ku poliisi akonfesinge nti yamukwata gundi, naye nga waayo mannya malala bajja funa ekisajjasajja kyabwe ng'era bulijjo bye bakola abastajinga ebintu byabwe. Bafuna ekisajjasajja kyabwe, Shiba akiwaayirize tikyekyamukutte. Muntegeera, ke kabadi baagala funayo omuntu gwe bagenda okuwaayiriza basobole okubeera nga omukulu oli bamuprotectinga. Ke kabadi akajja naife twakitegedde ddala sita tetugenda kukkiriza muntu akwata bakazi kubeera nga atweka kati kakombo ayagala kutukulembera nno. Kitegeeza abaana baffe tebajja kubeera safe, bannyina ffe tebajja kubeera safe, n'abakazi mu ggwanga tebajja kubeera safe. Oli mukwasi w'abakazi lasita tolina kyotugamba. Tolina okumanya bano abasajja bakwasi b'abakazi. Njagala mumpeeyo incident emu abakazi abazzenga bakwatibwa nga reportinga nti rape charges. Mwali mulabye ku poliisi ng'etekinze action lwansonga gwe mulimu gwabwe. Government liko gwe mulimu gwabwe. Kalimu kaabwe ako kalibu kaabwe kamaanyi nnyo ak'okukwata abantu, ak'okukwata abakazi, kalimu kaabwe. Ekirala, Shiba yeekubira omulanga nga popular artist mu ggwanga. Ng'enanga teyavaayo, poliisi yavaayo kumugamba owange jangu ku poliisi weekubira omulanga tukusamoninze oripotinge ogulewo keesi tunoonyereze. Nanga nga teyajjayo kitwe ekyo ekyamukulanga emmamba kubeera nga ayita Shiba. Baasirika teri poliisi we yavaayo kukinyagako lwansonga bakimanyi ani yali behind that. Mwana wa mwami bakimanyi. So ebyo byonna Andrew Mwenda byayogera busimanya yatugenda muwa bukomi nakubidde MK ngitugenda muwa bukomi simanya ate olunamala agenda ku poliisi abo bujulizi wabanga kyabadde atidde nga walwayi olamu buli no temwina bukomi mugenda muwa. Mwagala just muwa kyoja mu miro mumuzanyisa date games mumuwa ssente awaayirize omuntu omulala nti ye yakikola. Tulaba nyeze tujja kukkiriza bakwasi b'abakazi kukulembera ggwanga. Tekiriyo mutwale eri empita za mwembi ez'omu nsiko muzitwale eyo tekijja kuba. With one of the wise men, Mr. Andrew Mwenda, on allegations of sexual harassment as alleged by the social media. Is it true that you had something with Shiba as alleged by online people? My grandson, yes. I am Mwenda. I have never met Shiba physically. Okay. If I ever met her, I didn't know that she was anything. You don't know any of her songs? I have never heard of her name in my entire life until she produced this video and I was alleged to have raped her. 3, I have never listened to any of her music. So for me, until 4 days ago, Shiba Kalungi was an non-existent entity in my life. Never heard of her, never met her, never seen her, never listened to her music, no association whatsoever. So why have you come out on this issue? I came out to expose the fact that this woman is a liar and a fraud who abuses women who have been raped by men by A, hiding the person who raped her, and then keeping silent when an innocent man is being accused of having raped her. I find that disgusting and reprehensible.